Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Wasuzootya nno omulabe waffe wa 3 ABN Uganda. Twebaza Mukama ate atuwadde olunaku olupya. Enkyene ennungi nga bukedde bulungi. Nzikiriza nti bukedde era Mukama abukezezza bulungi. Ewuwo eyo gy'oli gy'otulabirayo Mukama Katonda yeebale kuwa mukisa ate olabe ku lunaku olulala n'emirimu emirala gy'ogenda okukola mu lunaku luno. Amanya gange nze Nicholas Mugabi nga nimuweereza mu kkanisa ya Seventh Day Adventist Kampala Central Church wano mu kibuga. Naye ng'obuweereza bwange obukulu mpeerereza mu kanisa y'aba Adventist Mount Zion Temangalo. Naye ng'etwale eri mu Kampala Central Church. Ekikulu mu byonna kituleese enkya ya leero nti otandika olunaku gw'olwo olutandika otya. Kiba kya nsonga okutandika olunaku nga twebaza Mukama, nga tuwongayo eri Mukama, nga tuyiga ekigambo kye, nga tukoowoola erinnya lye, ate nga tumwebaza. Enkya eno olunaku lwa leero tuzze ate okuyiga ekyokuyiga ekyenjawulo. Mu programu yaffe eno gye mbaanirizaamu programu enganzi ensulo y'enkya ku 3 ABN television. Programu eno ensulo y'enkya kye kijjulo kye tusookerwako okulya nga tunnalya katogo, tonnanywa kacaayi, osooka olye ku kyawandiikibwa kya Mukama n'ekigambo kye ng'oyita mu nsulo y'enkya. Twebaza abateeseteesi ba programu eno okutuwa omukisa guno okujja ate tugabaneko naawe ekyokuyiga kino ekyenjawulo. Naye nga tetunnatandika kyakuyiga kino kya nsonga nnyo okwebaza Katonda abukeesezza ate atuwa omukisa tutandika olunaku luno bulungi. Owooluganda nga weeteekateekera olunaku luno nkusaba weewombeke twebaze Katonda era tusabe. Ayi Mukama Katonda gwe yatonda eggulu n'ensi, Mukama eyatonda ebiro n'ennaku, Mukama watonda tujja kubeeranga n'akaseera ak'okuwummula n'okayita ak'ekiro, aye n'otonda tujja kubeera n'akaseera ak'okukola ne kabeera ak'emisana. Mukama mu nteekateeka eyo ng'abaana baabo obuntu twebaka bwebasi, naye Kitaffe gw'otuwa omukka n'obukeesa, nawo n'olunaku lwo olukeesezaayo Mukama ekitiibwa n'ettendo bikuddire. Taata, omuddu wo n'omuzaana wo ali eyo atulaba, awuliriza era alaba programu yaffe ensulo y'enkya ku 3 ABN. Mukama bye tuzze okwogerako bya nsonga byakututeekateeka lunaku luno Mukama nga tulutandika. Tubeere Mukama tuluteekateeka mu mikono gyo ate otuwanirire otuwe ekisa kyo n'okwagalako. Omulabi waffe Mukama omuwa omukisa bye tugenda okuyiga bijjemu omulamwa, bibeere bya nsonga, bibeere entanda etuteekateeka olw'okujja kw'omulundi ogwokubiri. Bamalayika abo ekisa kyo n'okwagalako ne Mwoyo oyo Omutukuvu atuyigirize, atulungamye ate atuwe ekisa kyo. Mukama otuwe ekisa kyo okusobola okuyiga nga bw'oyagala tuyige, tusobole okuyiga ebyo ebisaanidde. Nze ng'omuntu Mukama nsonyiwa ebibi byange ate onzize bujja. N'omulabi waffe Mukama gy'ali naye muteeketeeke omusonyiwa ebibi ate ffenna otuteekereteekera wamu paka w'olikomyawo bwakabaka bwo. Ekisa kyo n'okwagalako bitubeerere na bulijjo olw'okuba tusabye nga tuyita mu linnya lye ganzi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulabi waffe mu ngeri enjawulo ate twongera okwaniriza mu programu yaffe ensulo y'enkya enganzi wano ku 3 ABN television. Terefayina eno ya 3 ABN ekutuusaako obubaka bwokka obwa Yesu Kristo oba obwa Bayibuli okwatagana ne Mukama Katonda waffe. Ekyokuyiga kya leero kiriko omutwe ogugamba nti omuwendo nga munene ekiyitirivu. Omuwendo nga munene ekiyitirivu. Bali ab'olufuutifuuti bagambye too high a price. Too high a price. Ekyokuyiga kyaffe ekikulu kiri mu kitabo kya Samwiri ekisooka. Kitabo kya Samwiri ekisooka sura ya 2 olunyiriri lwa 3. Naye ng'ekyokuyiga kino kitugamba kubanga abo abanzisaamu ekitiibwa be nasangamu ekitiibwa, n'abo abanyooma ate awo waliwo obuzibu
abanyooma Mukama. Ffe abanaamusangamu ekitiibwa Mukama naye anaatusangamu ekitiibwa. Abataakwatibwe nga nsonyi naye anaabasangamu ekitiibwa. Abanaakwatibwanga ensonyi olw'ekigambo kye. Ebyo ate Bayibuli yange y'olufuutifuuti yagambye bw'eti. Kansome ndumaleyo mu lufuutifuuti. Samwiri ngambye, Samwiri ekisooka tuli mu ssuula ya 2 olunyiriri olwasatu. Lugamba bwe luti mu lufuutifuuti, therefore the Lord God of Israel says, I say indeed that your household and the house of your father would walk before me forever. But now the Lord says, far be it from me, for those who honor me, I will honor, and those who despise me shall be lightly esteemed. Mukama ekyawandiikibwa ekyo akiwa omukisa. Ekyokuyiga kyaffe kivaawo mu lunyiriri olwo. Naye omuwendo munene ekiyitirivu. Muwendo kyogwo. Abamu ku mmwe mugenda ogula engoye n'ogamba naye ngonsedde. Nga bbeeyi. Nga lwa bbeeyi nnyo. Abamu n'ogendako mu hoteri oyagala kulyako kamere ekyenkyanga kino. N'ogamba ng'omuwendo muyitirivu. Ebintu by'ensi birina omuwendo gwabyo. Naye waliwo wano omuwendo gw'omukristaayo gweguliwa. Waliwo wano abavuka babiri be batuwadde. Asooka yali mukristaayo naye n'agamba nti a new brand Christian, omukristaayo omujja, omukristaayo mupya. Nga kitegeeza ki? Ono nno yakeera ng'alina mikwano gye mingi nnyo mu nsi ya New Zealand. Naye mu mikwano gye gino n'atambula n'agenda mu nsi endala eya Bungereza. Mu nsi eya Bungereza, ekibuga ekikulu London, n'atuukayo ng'agenze kusoma misomo gye. Bw'atuukayo ng'agenze okusoma emisomo gye, n'afunako ate okwolesebwa okwa Mukama Katonda. N'afuuka omukristaayo. Bw'afuuka omukristaayo, omukristaayo mu Adventisiti, alina okuuma olunaku lwa Sabbiiti, okuluwa ekitiibwa, okulutukuzanga. Naye banne ne bamugamba, onoomalako? Ng'obukristaayo buno bwetaagisa ggwe ate okubeera ku kkanisa. Omuvubuka ng'alina kubeera ku kkanisa olunaku lwa Sabbiiti. Banne ne bamugamba, toosubwe byakuyiga ku ssomero. Toosembe. Si ggwe onoobeera nga ffe tusomye tuyite tukusinge. Omuwendo munene ekiyitirivu. Abooluganda, obukristaayo si kusiika binyomo. Obukristaayo si lubalaatu bw'okubeera awo nti bwa bulijjo. Obukristaayo bulina omuwendo Mukama gwe yabuwa. Ekisooka okuyitibwa omukristaayo, waliwo omuwendo Yesu gwe yayiwa egologoosa obulamu bwe n'agamba nti kiwedde. Kyatwala bulamu, kyatwala musaayi. Bayibuli etugamba nti kale we tusobya Mukama twali baakufa emirembe n'emirembe. Yesu Kristo n'afa ku lwaffe tufune obulamu. Naye lwaki tuli ku kyakuyiga kino? Omuvubuka ono bwe yatugenda mu maaso ng'asoma, bw'akuma Bayibuli, bw'akuma ekigambo kye ekiri mu Sabbiiti, bwe bamusoomooza nti naye ggwe onoomalako, onooyita, si ggwe onoosemba. Yababuuza ekibuuzo, olwa Sabbiiti nze lwe ngenda ku kanisa, mwe musoma okuva ku Friday akawungeezi ne mutuuka ku Saturday akawungeezi nga muli mu kiraasi temuwummulako? Ng'ekiri ekyokuddamu nga kigamba abawummula. Kati ye Sabbiiti ebyo byanaasubwa bye byokka bye basomesa. Omuvubuka n'asalawo n'agenda mu maaso okubeera omwesigwa. Ekyokuyiga ekikulu mu kino nti okuweereza Mukama Katonda, okuuma ebiragiro bya Mukama Katonda, okubeera omwesigwa eri Katonda kirina omuwendo munene ekiyitirivu. Omuwendo ogwo kwe kukuuma engule ya Mukama gye yatuwa, kwe kukuuma ebyawandiikibwa, kwe kwefiiriza, kwe kwewaayo. Ng'omuvubuka ono we yeefiiriza okugenda mu byokuyiga eby'ensi ebyokusoma. Jjukira avudde mu ggwanga lya New Zealand, aleseeyo famire ye n'emikwano gye, agenze mu ggwanga eddala. Kati mugwira alina kusoma, ayigiddeyo Mukama Katonda, naye alina okubeera ng'asinza. Yawaayo omuwendo. Omuwendo ogwo gwali
yefiiriza ebyokuyiga eby'omu kirasi n'atandika okuyiga ebyokuyiga ebya Katonda ku lunaku lwa Ssabbiiti, ennaku endala n'asoma ebyo ebyamutwala okusoma mu University ya London. Gwe Muwendo ki gw'owaddeyo eri Mukama Katonda? Ye ebyokuyiga bino bye tuyiga waliwo engeri gy'okuumyemu ekyo Mukama kye yakuwa. Ensi ng'eri mu kutambula edda eno edda eri edda wali, gwe waliwo by'okuumye by'ogamba akafansonyi k'omukristaayo. Gwe waliwo ky'olaba ky'ogamba nti kino nze si kyange. Ku mirimu gye tubeera fumiitiriza buli muntu ali mukola nga bw'ayagala. Waliwo abajja essaawa 3 nga bandize essaawa 2. Mulimu ajja essaawa 4 ate n'avaawo 6. Kya bukristaayo? Si kya bukristaayo. Olina okuuma omuwendo, tulina okuwaayo omuwendo ogwo omuyitirivu. Tetulina kukola ebyo bye twagala, tulina kukola Katonda by'ayagala. Ng'omuvubuka ono bwe yawaayo omuwendo ogwo ogw'okwefiirizanga ebyokuyiga. Omuvubuka ono yanjigikizza we nali mu senior 6. We nali mu senior 6 twalinayo olupapula abaasoma geographiya. Olupapula olwo geography 1 nga balusomesa ku Ssabbiiti mu ssomero lyaffe. Naye ng'omusomesa anjagala nnyo, naye nga munyiiza. Omusomesa oyo yali mulokole. Abalokole. Aba Pentecost. Kati omusomesa ono nga buli wengendayo ku Mande okumwebuuzaako bye baasomye, asooka kuŋŋamba naye ggwe lwaki tosoma ku lunaku lwa Saturday? Osubwa. Ate kwalimuko okubala. Olupapula olulimuko okubala, ogattamuko bu statistics awo butonotono. Kati ate abaana nga bakutya. Kati nga bwe ngendayo nange ampitiremu, naye ng'asooka kumbuuza wabaddewa. Nasooka kumugamba nga olwasooka ne mugamba munnaaye olwokubiri nti ne mwatulira nti nagenze mu kkanisa n'amanya nti ndi mu Adventist. Kati nga takyambuuza ng'asooka kuyomba. Bwe gw'omuwendo nayita kituufu nayita. Era ebibuuzo nabiyita bulungi nnyo. Waliwo abaagwa nga baasomanga ku Ssabbiiti, nsuubira gye bali. Mukama yamanye ebyabwe. Naye kyengezaako okuteekerateekera ekifaananyi ky'ensiga kiri kimu nti waliwo omuwendo gwe tuwaayo nga tulina okubeera abeesigwa eri Mukama Katonda. Gwe omukristaayo omuwendo munene ekiyitirivu gwe muwendo gw'owaayo okukuuma obwesigwa obwa Katonda, okukuuma ekigambo kya Katonda ng'ensi etuyuuza etuze eri nga naye okuuma ebyo bya Katonda. Oba tubeera mu famire zaffe ne tukuuma omuwendo gwazo. Omwana n'agamba nze ndi mwana muganda. Sikola bwe nti gwe muwendo. Nze ndi mulangira gwe muwendo. Obulangira waliwo kye bukukugira nti toyina kikola ekyo, totambula bwoti, toyamba bwoti, toweeyisa bwoti, gwe muwendo. Petero atugamba atya? Nti temumanyi nti muli ggwanga ddonde. Abaana b'engoma. Holy priesthood, a holy people, a chosen generation. Gwe muwendo ogwo Mukama gwe yatuwa, tulina okubeera abeesigwa eri omuwendo ogwo. Naye omuwendo nga munene nnyo ekiyitirivu. Omuwendo gw'okubeera omukristaayo kwe kuuma ebyo Mukama Katonda by'ayagala okole. Kwe kuuma ekigambo kyo kw'okuba muyitirivu. Si byakusaaga, ensi ejja kulabanga ekulabanga atalina magezi, gwe toyagala ssente ku Ssabbiiti tukola tuyoola mudidi. Ogwagala omudidi ogwo naye waliwo omuwendo Mukama. Ate Mukama n'atuwa omukisa naffe. Oli mu Advent mwavu? Nedda. Tetulina ssente, Mukama atuwadde omukisa. Abaana baffe tebasoma, Mukama atuwadde omukisa. Abasoma ku Ssabbiiti bokka bye bayita, Mukama atuwadde omukisa. Naffe tuyita. Omuwendo ogwo gulimu empeera. N'olw'ensonga eyo tulina ekyokuyigaana ekyenjawulo ekigamba nti bwe tunaabeera nga tuswaza Mukama ne tukuuma ekyokuyiga kyaffe ekyo twavudde mu Samwiri awo wagambye Samwiri ekisooka 2:3 wagambye nti kale abo abanaabeera nga baswaza erinnya lye ne batakuuma muwendo ogwo naye ajja kubayigaana. Naye tajja kubassaamu kitiibwa. Omukristaayo alina okussaamu Katonda ekitiibwa ng'akola ebyo ebisaanidde. Gwe muwendo gw'owaayo mu Luzungu kye tuyita sacrifice, high a price. Obukristaayo bulina omuwendo gwagwo, nga famire bwe erina omuwendo, nga amaka gwe galina omuwendo, nga gwe weewa ekitiibwa n'ogamba nze kino sikikola, sambala bwe nti, soogera bwe nti, gwe muwendo gwe tulina okuwaayo.
Kristo nga we yawaayo omuwendo gwo munene nnyo ogw'obulamu bwe obutagwa bwe yatuwa naffe tulina munaku zino mugamba okwebereramu tulina okwebereramu mu kukkiriza kwaffe. Okukkiriza kwaffe kutegeeza ki? Tulina okukola ebyo Katonda by'ayagala. Omuvubuka ono yatandika okubeera nti tasoma ku lunaku lwa Ssabbiiti aba mu kusinza. Baana banne ne batandika okumwebuuza naye ne bagamba gwe okirabika oli munafu, kirabika toyagala kusoma. Okusomooza okwo tubeera nakwo. Oyina agamba oyo ndowooza mugagga tayagala kukola Ssabbiiti, yakola dda, ssente alina. Oba tolina naye olina omuwendo. Abo baamala nti munnaye tomulaba tajja. Muwendo ogwo muyitirivu ye value. N'olw'ensonga eyo w'Oluganda nga tuli mu kyakuyiga kino si kyangu nnyo kukuuma muwendo gwa Mukama. Si kyangu nnyo okukuuma byakuyiga oba okukuuma okukkiriza. Okukkiriza kulina omuwendo gwakwo. Obulamu bwo okubukuma bulina omuwendo gwagwo. Abaana bo okubeerawo engeri gye babeera waliwo omuwendo gw'obateekako. Mukama atuwa ekisa nti nga Eri bwe twamulaba wano nga ekyawandiikibwa kyaffe kye tugambye those who honor me I will honor. Abo abanzisaamu ekitiibwa nabo Mukama ajja kubasangamu ekitiibwa. Bwe tunasaamu Mukama ekitiibwa mu ngeri gye tukolamu ebintu mu neeyisa yaffe mu bizinensi zaffe omuntu n'amanya nti minzaani yange si yenzibi. Ogwo muwendo. Omuntu n'amanya nti sinze ajungulula amata. Ogwo muwendo. Era ne bamanya nti awo wa mu Advent wali ebirungi. Ogwo muwendo era Mukama agukuweeramu omukisa. Naye onoobeera nga si byokola. Omuwendo gwe tuli kukolako n'olw'ensonga eyo kwe kusalawo okubeera omwesigwa. Omuwendo guli nti kwe kusalawo okubeera omwesigwa. Omuweereza wa Mukama ayina okubeera nti nno omuwendo munene nnyo ekiyitirivu kwe kubeera omwesigwa. Omuwendo gw'obwesigwa munene nnyo. Weefiiriza bingi nnyo. Abalala nga sayininga cheeke n'afuna ssente bizimbe ne bigenda mu maaso n'agula amamotoka n'akola kino gwe omuwendo gwo ne gubeera kuuma bwesigwa n'ofuuka nga gwe kayinja mu ngato z'abali ababbi. Gwe kayinja mu ngato z'abali abaagala okola ebyakulunyukulunyu gwe muwendo. Si byangu olw'okuba okubeera ow'omuwendo si kyangu. Okubeera empekemera si kyangu. Omuwendo ogw'obwesigwa abantu abamu tugenze n'ebyensi ne tubitwala byonna naye omuwendo gwa Yesu ne tugusuula. Okukkiriza kwaffe ne tukusuula. Naye Bayibuli egamba kinaakugasa ki okulya ensi yonna n'ofiirwa obulamu butagwawo? Kinaakugasa ki okuvuwaabukanira bino byonna n'ofiirwa obulamu butagwawo? Mukama atubeere tukume omuwendo ogw'okukkiriza. Tukume omuwendo ogw'obwesigwa. Tukume omuwendo ogw'ekyo kye yatukolera ku musaalaba e Gologoosa. Tusobola okubeera nti no tufuna byonna ne tugaggawala ne tubeera batutumu ne tubeera nti ffe twebuuzibwako ne tubeera tutambula amawanga. Naye okuumya omuwendo ogw'obwesigwa. Okuumya omuwendo ogwa Mukama Katonda gwe yakuteekako nti oli kika kitukuvu. Oli mwana wa ngoma. Omuwendo ogwo tugwerabamu. Omulamu Mukama walaba amaka gange alaba omuwendo ogwo, walaba abaana bange alaba omuwendo ogwo, walaba bizinesi yange alaba obwesigwa obwo. Mukama atuwa ekisa tubeere beesigwa. Agamba banaabeera beesigwa mu bintu ebitono ate anaatuwa omukisa okubeera abeesigwa mu binene. N'olw'ensonga eyo Mukama ebyokusuubiza bwe byalubeerera emirembe n'emirembe. Mukama si muntu nti ajja kutuuka yeekyusa enkya. Bw'agamba nti kale mmwe kubanga abo abanzisaamu ekitiibwa be naasangamu ekitiibwa, Mukama tasaaga, tali mu mboozi. Bw'atugamba nti kale tujja kulya n'abalangira n'abambejja. Waliwo gy'atujje. Muwendo tugulaba. Kituufu buli omu alina obujulirwa bungi nnyo mu bulamu bwe. Omuwendo Mukama olw'obwesigwa bw'okuumye Mukama omuwendo gwakuteeseko byakusomeseza omukisa gwakuwadde. N'olwekyo tweweeyo eri Mukama. Bwe twewaayo eri Mukama tukuume obwesigwa bwatukwasizza. Ate emikisa gy'eggulu ginaabeeranga naffe emirembe n'emirembe. Tetulina kufeebya kukkiriza kwaffe. Tetulina kufeebya ebyo Mukama byatukwasizza. Sirina kubeera nti nenzikiriza yange njivodde nnyo
ne obanjivudde nesikwata bwesigwa okufuna obugagga n'abeesigwa bangi abagagga n'abeesigwa bangi abasomye n'abeesigwa bangi abalina amaka amalungi abeesigwa baaba abayiseemu abeesigwa bangi abalina ettutumu abali mu byobufuzi abakulembeze tekitegeeza nti okubeera nti olina okubeera mukulembeze olina kukola kulunyu abeesigwa bangi Mukama bayimusiza ne babeera nga bali mu bukulembeze bw'ensi eno bali mu bukulembeze bw'ekkanisa bali mu bukulembeze bw'enjawulo n'olw'ensonga eyo ekyokuyiga ekikulu kigamba omuwendo nga munene ekiyitirivu omuwendo ogwo nga tugezaako okufunza ekyokuyiga kyaffe kino gwe muwendo ogw'okukuuma obwesigwa ng'omukristaayo. Kuuma obwesigwa atulaba ng'enki eno tugenda otandika olunaku by'ogenda okukola byonna biteekemu obwesigwa. Ng'ogenda okuweereza bakasitoma abo tobabba teekamu obwesigwa. Tupima bitatuuse teekamu obwesigwa. Tobasiba nnyaanya zivunze eno wansi teekamu obwesigwa. Tokola bicupuli teekamu obwesigwa. Ng'otambula teekamu obwesigwa. Oba omusawo oba muki teekamu obwesigwa. Nyinza obutakimanya zino n'owandiika ssente zino naye weebuuze Mukama yakimanyi oteeseemu obwesigwa. Mukama atuwa omukisa nga tuwaayo omuwendo omunene ate omuyitirivu omuwendo ogw'okuuma obwesigwa ng'abakristaayo tuleme kuswaza linnya lye. Bwe tunaakuuma omuwendo ogwo tulina empeera ennene. Kubiikulirwa agamba nti kale laba kubiikulirwa 22 kale laba nkomawo mangu naye naki n'empeera okuwa buli muntu nga bw'akoze oba nga ebikolwa bye biri. Gwe muwendo ki gw'owaddeyo? Omuwendo ogwo ngenda kusoma olunyiriro olwakuva olw'okuba Bayibuli tebajjabulajjabula bwe batyo. Omuwendo ogwo gwe tugenda okuwaayo kuva okubikulirwa si kuva kubikulirwa 22 lugamba bwe luti kubikulirwa 22 njaga kulusoma lugamba 22:12 and behold coming quickly and my reward is with me to give everyone according to his works. Nti kale Mukama laba ajja mangu naye mu kujja kwe agenda kubeera n'empeera gy'atuwa buli omu okusinziira ku bikolwa byaffe. Muwendo kiggwe gw'owaddeyo okuumya obwesigwa. Mukama atuwa omukisa enkya ya leero nga tutandika tukuume obwesigwa tukuume omuwendo tukuume ekitiibwa ky'obukristaayo. Mukama atubeere ku lw'obuyinza bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katwebaze tuwongeyo eri Mukama. Mutukuvu kyafanyiriza byonna Mukama tukwebaza olw'okuba otubeera buli lunaku. Watuteekako omuwendo wayiwa omusaayi gwo egologoosa okutangira ebibi byange n'ebyoyo andaba Mukama Katonda. Wayiwa omusaayi gwo otereze enkolagana yaffe ne Katonda waffe. Mukama tukwebaza olw'omuwendo ogwo munene ate muyitirivu gwe wawaayo. Naye Mukama naffe n'otuteekako nti tuli baana ba nvuma tuli kika kironde watukwakula n'otulonda Mukama. Okutulonda oku Mukama kulimu okukuuma obwesigwa kulimu okuwaayo omuwendo munene ate nga muyitirivu kw'okukuuma obwesigwa mu nsi eno etabuse. Mukama mu linnya lya Yesu tusaasire tukuume obwesigwa mu maka gaffe tukuume obwesigwa mu bizinensi zaffe tukuume obwesigwa eri abaana baffe tukuume obwesigwa eri bantu bannaffe tukuume obwesigwa eri betukolagana nabo tukuume obwesigwa ku mirimu gyaffe mu nsi mu bukulembeze bitiibwa by'otuwadde Mukama tukuume obwesigwa. Mukama wasuubiza nti wetunaakuuma obwesigwa obwo nga tuva okusoma ekigambo kyo mu kubikulirwa 22:12 nti laba okomawo mangu naye okomawo n'empeera buli omu omuwenga obuweereza bwe bubadde. Mukama enkyene eya leero otuwa okubeera abeesigwa mu buweereza bwonna mu ngeri zonna. Ekisa kyo n'okwagala ku bitubeere tetulagira naye tusaba ekisa kyo n'okwagala ku byongera okutunyweza Mwoyo Omutukuvu atulungamye ate Mukama tubeere abakristaayo abawaayo abeesigwa abakuuma ekigambo kyo abatasoza linnya lyo. Ekisa kyo n'okwagala Mukama twongere okikowoola bamalayika abo ne Mwoyo Omutukuvu ayongere otulungamya okola ng'ebyo ebikuuma obwesigwa ebiraga omuwendo omunene nnyo ate omuyitirivu ogw'obukristaayo. Uli okusaba kwaffe n'okwebaza kwaffe olw'okuba byonna tubisabye n'okwebaza nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.